Webali kubeera muwuliriza mulungi ku mukutu gwaffe guno ogwatusomera ennaalo. Leero tukuleetedde akatabo akayitibwa Omunaku Kaama. Omunaku Kaama lugero luggwayo nti omunaku Kaama yeerandiza yekka. Kaama mmere y'Abaganda, so ndowooza weeba ekula yeerandiza yekka, n'olwo olugero bwe lutyo eyo gye luva. Akatabo kano kawandiikibwa omwami Jackson Kaswa nga yali azaalibwa Myanzi mu Mubende District. Yatendekerwa Makerere University okusomesa ssaayansi n'ebyennono mu matendekero g'abasomesa, ate era n'agenda mu University of London mu Bungereza gye yakugukira mu kuwandiika ebitabo n'amawulire. Awandiise ebitabo ebiwerako ebikozesebwa mu masomero. Kaswa atambudde mu mawanga mangi mu Africa ko ne mu mawanga ga Bulaaya ng'alafuubanira ebyenjigiriza. We twogerera ndowooza akatabo awo we kawandiikibwa nga Kaswa ye ssentebe w'ekibiina ky'abawandiisi b'ebitabo mu Mubende ekiyitibwa Mubende Publishers Bureau, ekyetegese okuwandiikira Bannayuganda ebitabo eby'amagezi. Mu butabo bulala bwe yawandiika era mwe muli Omuganda n'Enswa nga kye kitabo ekitottola ennaku omwana w'essomero gye yayitamu. Ndowooza wano nno baakolamu ensobi, bateekawo Omuganda n'Enswa mu kifo ky'okuteekawo Omunaku Kaama, naye nga kyandibadde ekitabo Omunaku Kaama kitottola ennaku omwana w'essomero gye yayitamu, wabula olw'obugumiikiriza n'okuwaliriza n'atuuka ku birungi. Essuula esooka ey'akatabo kano eyitibwa Lukoti yeetondeka mu nsi. Lukoti yazaalibwa mu ssaza ly'e Ssingo mu ggombolola ya Ssaabaddu ku kyalo Lukira. Bw'oba ova e Mityana ng'oyolekedde oluguudo olulaga e Tooro, bw'osomoka omugga Mpamujugu otebateba emitala ng'ebiri n'olyoka otuuka mu lusenyi olunene oluviira ddala ku kyalo ekiyitibwa Bulyamagunju ne lukkirira okutuukira ddala ku nnyanja Wamala. Mu lusenyi muno mwe muli omugga oguyitibwa Tyabira, era bw'oba waakayita mu mugga guno otambulako Kinnya Mpindi n'otuuka mu masaŋŋanzira awali enguudo ez'enjawulo bbiri. Olumu lwerwo olulaga e Tooro era n'olulala lulaga e Kasanda. Bw'okwata nno olwo olulaga e Kasanda olinnyalinnya akasozi kamu ate n'okkirira mu kasenyisenyi. Mu kasenyi muno mwe muli akakubo ku mukono ogwa kkono akambuka mu Lukira, era oluba okulinnyuka akasozi n'otandika okulaba entendera z'ensuku ez'omu kyalo kino. Lukoti ebiseera bye yazaalirwamu byali bikakali nnyo. Ekyeya Namuzisa kyali ensi kigikandaalirizza bulala. Ezaali ensuku nga gy'obeera nti mpozzi ebitooke bava kubibabulamu luyiira. Amalagala ku miti nga gy'obeera nti mpozzi gava kutokosebwako mu ntamu. Leero ekyasinganga obuzibu kye ky'amazzi. Enzizi zonna zaali zikalidde okuggyako lumu olwali mu kibira awo ku bukiiko obwa ddyo obw'ekyalo. Oluzzi luno Nababirye nga bwe luyitibwa, newankubadde lwali lwa nsulo, olw'abantu okuba abangi kyaleeteranga amazzi okukalira mu biseera ebimu. Olwo abantu ne batandika kukuumanga makuumi. Oluusi baagendanga mu mattansejjera okusobola okwefunirayo otuzzi. Abasinga amazzi baagagobereranga ku luzzi olwayitibwanga Kaboga, kyokka nga luli mitala wa kyalo, era akasiiramu kaali kawerawo. Bwe wabanga tokeddeeko nga nno munnange Nakibegenyi w'Akasana anaakuleetera okubeereesera. Naye kyewuunyisanga nnyo bwe walabanga olukolongo lw'olunyiriri olw'abantu abaabanga bava e Kaboga n'obuntu bwabwe ku mitwe: obuta, obusuwa, obusumbi n'ebirala. Nnyina Lukoti yalaba biri bityo n'atandika ng'okugenda ku Nababirye akawungeezi asobole okwefunirayo ku mazzi, anti nga talina bw'anaakola. Yateeberezanga okugenda e Kaboga alekaawo ebbujje lye ng'ajja kusanga liririra bya kitalo. Essuula esooka